Kulamusako omulungi alaba Kingdom TV olunaku luno olwaleero nga 5 mwezi gwa 10 omwaka gwa 2016 nga bulijjo program ekijja omanyi era nze muzzukulu wa Mbaziira Raymond Kityo Kazibwa. Program ng'eno tulaba ebizibu ebisinga okunyigiriza abantu n'okusinga aba bulijjo. Mu nsi mwe tuwangaalira tuba n'ebizibu bingi ate bimu nga byetaaga okugenda mu kooti ebirala ne bitagenda mu kooti n'ekuwa advice naye nenkiraba nga abatagenda nko mu kooti abamu bakunyigiriza oluusi poliisi oluusi mu kooti oluusi gye tuwaaba eno yennyini nengamba kankole program eno ekwate ku muntu owa bulijjo. Wiiki ewedde twali ku nsonga za ttaka twalaba ettaka kyeki ne tukyaza looya n'abatunda ettaka. N'olunaku olwaleero tugenda leero negatiddwako n'abapoliisi n'abapuliida nembawo n'abatunda ettaka buto twogere ku nkayana eziri ku ttaka. Natambuddeko nengenda mu office y'ettaka njagala nkulage abantu aba bulijjo bye bakabanga ebizibu birabe olwaleero. Eno office gye ntuddemu office ya byattaka. Obadde osuubira eggula ettaka waligula oba olina gw'ogenda okuliguza wali wegenderezaako ebizibu ebiri mu ggula ettaka. Ne banguza ettaka n'ennyumba yaamu naye olunaku okugenda ku nnyumba okugyamu omuntu nannyini nnyumba nasangawo ebiwandiiko bya banka ne banka ebanja nga n'abantu tuweze nga 6 ababanja. LCs be bavaako obuzibu ne baleeta abantu nga bakayana n'agenda n'akola endagaano nga 3 ku poloti emu. Bw'oba ogenda ggula ettaka sooka onoonyereze tobeera ku pressure yonna tokakibwa ggula ttaka lino sente ziba zizo oba ogenda kufiirwa byonna ebiddirira biba bagenda kukosa ggwe. Abamu boosanga abatuguza nga ffe abasuubula tugambe aba families osanga aba families balimu abantu nga 10 bonna ne bakkaanya batunde era ne bakola ekyo ne batunda. At the end of the day ne kwekutulako ate bennyini abakkiriza nti batunda ne kwekutulako abantu nga 5 ne bayita emabega ate ne bafayiringa omusango nti batunda ettaka nga tebabakkaanyiza kyokka nga ku ndagaano kuliko n'emikono gyabwe. Ngaba LCs bakola mu kifo kimu endagaano 3 kati enkaayana nejja abagula ettaka ne bafuna okukola ky'okubbibwa. Kyekyo kati ensonga eyo ssemasonga y'ettaka nalabye nga sijja gimaliriza bulungi mpozi nga nfunye watono wamanga nga nfunyeyo wa poliisi nga nfunyeyo looya n'abatunda ettaka yemugamba abafera. N'olunaku olwaliro njagala nkwanjulire abagenyi bennina ku kamera osooka balengere baabo. Senior Superintendent of Police Emiliano Kaima ye mwogezi wa poliisi mu Kampala n'emiriraano ng'emyaka atemera mwana n'omusobyo. Afande Kaima agenza akula mu mitendera gya poliisi yatandikira mu mitendera gya poliisi n'agenda ng'alinnya amadaala. Abaddeko mu kitongole kya poliisi n'omuntu wa bulijjo Kaima yabadde omulungamya wa poliisi mu byobufuzi oba kiyite political komesa nga tannaba kufuuka mwogezi wa poliisi mu Kampala. Kaima musajja muyivu ddala ayina diguri mu busomesa yakuguka mu masomo g'ebyeddiini kiyite divinity n'olulimi Oluganda kye yakolera emyaka egisoba mu 10. Abantu bangi bayise mu mikono gye nga mwe muli n'omuweereza wa programu yaffe eno ekijja omanyi omwami Raymond Kityo Kazibwe. Kaima musajja mufumbo atakabanira nnyo obwenkanya wakati wa poliisi n'omuntu wa bulijjo ayigiriza nnyo empisa n'obuntu bulamu. Ekimufuula ow'enjawulo ku programu yaffe ya leero kwe kuba nti mu poliisi ate nga poliisi ekozesebwa nnyo okuwa abo abagoba abantu ku ttaka lyabwe. Oyo ye mugenyi waffe ow'olunaku. Kanso Ssalongo bayingana ku myaka gye 37 puliida mu ggwanga era ng'amanyiddwa nnyo mu nsonga z'ettaka n'okulwanirira eddembe ly'obuntu. Emirimu gy'agikakkalabiza mu kampuni y'amateeka eya Wataka Kibiranga ndi Company Advocates ng'eno Law Firm esanyesira ku misango gy'ettaka n'okuwolereza abo ababa bavooleddwa eddembe lyabwe. Puliida bayingana yasomera Caltech Academy e Makerere n'amala ne yeeyunga ku Makerere University gye yasomera degree mu mateeka ng'awe
yaweererwa amaka g'obwa pulezidenti kubanga yali mugezi ekyenkaniddeawo. Bwe yatikkirwa mu mwaka gwa 2008 n'agenda mu bbanguliro ly'abapuliida erya Law Development Center gye yakugukira mu kuwoza mu kkooti etaputa ssemateeka n'ebiwandiiko era nga we twogerera puliida wa kkooti ya Uganda enkulu era nga akkirizibwa n'okuwoleza mu kkooti ensukkulumu. Lawyer Salong Jackson Bayingana mulokole mufumbo wa mukyalo omu era nga alina abaana 2 abalongo. Akolagana n'ebitongole bya Nakyewa ebirwanirira eddembe ly'obuntu era ng'ekifuula Bayingana ow'omugaso mu pulogulaamu yaffe eya leero y'ensonga nti aludde mu nsonga z'amateeka. Oyo ye mugenyi waffe ow'oluna. Bebagenyi banga olwaleero era nzikiriza gavumenti side zeno negatiddwako afande Emilian Kayima. Ono yansomesako. Ne wankuba nnyo kibooko soko mbuzeeko. Wankuba emigo ali onzise. Eno ninayo Council Jackson Bayingana ono ensonga z'amateeka naziyigira ku yensanyiza okulaba. Mubadde mwemanyi? Mbadde mulaba naye. Kati mwebuuze. Sanyusa okulaba sawa. Okay. Basabe ekibampisizza wiiki ewedde twakola ku nsonga z'ettaka. Nene ndabanga sijja maliza nsonga zino. Mpozi nga ndesimu wa poliisi abakozesebwa okuwa abantu ku ttaka. Ne ngamba ne lawyer ono ate lowooza ensonga zikamuleete. Kati tunaatuwumuddemu aye twegattibweko bano abaguze ettaka etuuli ery'empewo. Kansoke na kanso. Mu nkola yaffe eno ey'amateeka abantu ega gye muli. Kicho ekisinga okuvaako obuvuyo mu ttaka. Neyanza nnyo ssebo mwami Raymond mukazi we. Naye nga ebiseera bye mmaze nga ndi mu nsonga z'ettaka nga zigenderamu n'amateeka nzudde ebintu bingi. Ekisookera ddala waliwo obutamanya obufumbekedde mu bannansi oba omuntu wa bulijjo. Ng'osanga omuntu agenda okugula ettaka lya buwumbi na buwumbi. Naye kikwennyamiza tasobola kujja kweyambisa omuntu amanyi oba ategeera. Naye agende wa chairman LC1 musajja wa Katonda naye nga n'okutaputa ekiwandiiko oluusi n'ekyapa takirabanga nako. Ne bakola endagaano ya $5,000,000 ewa chairman LC1. Kankuwa ekyokulabirako weeks nga 2 emabega nali mu transaction y'ettaka enakasongole. Kiki transaction? Waliwo omuntu gwe nali nyambako okugenda okugula ettaka. Ye yafuna obugezigezi n'awabulwa n'ajja n'atweyambisa. Yali agula eka 50. Naye we twali tugenda okugula ne tugana tusooka tulambula ettaka nga bwe kikakata ku muntu agenda okugula ettaka nti osooka okola research oba okunoonyereza both mu registry awali ebiwandiiko by'ettaka ne otuuke n'ettaka we liri wennyini okakase nti ettaka ly'ogenda okugula lya kituufu. Kati tugenda ne batulambuza ettaka naye nze saamatira ne ngamba okay wadde muzeeyi oli mu bwangu oyagala kugula ettaka katusooke tusasuleko ssente ntonotono eziraga nti ettaka tulyagala naye tusooke tuleeta omusabe agireki ayerule empenda. Ekikwewunyisa twagenda okwerula empenda ezaali acres 50 ze twali twagala nga acres 30 ziri mu forest reserve. Omugezigezi kikwewunyisa ate nga kituufu ekyo kyenjogerako kituufu tewanayitawo na weeks 2. Actually twali tusasudde $9,000,000 nga commitment kati ne kati tukyabanja $2,000,000. Ekyo nkiteeka ku bantu bananyini kugula ttaka obutakozesa mitendera mituufu. N'ateeka ku lisiti ebyobugagalize ssente ku lisiti eyenkaniddeawo. Ekyo kimu. Ekirala bananyini kutunda ttaka bennyini balina obuzibu. Naddala ddala amataka aga famire oba ag'abantu abangi. Otuuka ekiseera n'osanga ng'ettaka lyali lya muntu eyava mu nsi edda kati waasigalawo abaana n'abazzukulu. Naye nga mu butuufu tewabangawo kugamba nti katutuule tukaanye nti Mr. Bayingana obakazi we yagenda okubeera administrator oba omusika kati ebiwandiiko bikyusibwe
bidde mu manya g'omuntu oyo naye nga buli muntu awulira alina obuyinza kuki ku ttaka naye nga mu butuufu ffe nga ku sayidi yaffe ey'amateeka oba toyina buyinza bwankomeredde bwakugira ki bwakutunda tulina ebintu bibiri mu mateeka waliwo kye tuyita etteeka waliwo ojja kubeera ng'onyambako oluganda lwetu kye tuyita equity bwebwenkanya gwe n'owulira ngo mu butuufu bw'ensonga yegwe nanyini ttaka tugambe nti bw'obanga nasikira ettaka naye sigendanga mu biwandiiko tebammanyi mu butuufu bw'ensonga ettaka mba ndirina naye mu mateeka mba siririna naye nze ekyo tekindobera nze okulikwata n'endiguza Kayima kati ebiseera bikyuka nga ate bagamba kakati katukwate muto w'abayingana yabeera omusika abeere administrator kati bw'abeera administrator yawulira mu mateeka kati yaba alina obuyinza ku ttaka liri lyenaguzaani kati alaba Kingdom TV mu nsonga eno ey'ettaka Ssemasonga obutuufu kiri nti efuuse ennamulanda nga babeeregembwa mwampereza ebibuuzo bimu ne baŋŋamba nti programu ng'eno wegera nga tewali bapoliisi obanga atatuwadde mukisa kati nemba nga negatiddwako mukadde wange Kayima ono mutegeedde ebbanga ddene nze yansomesaako se bwansomesa nesi kyenkuyitidde nagenza okunoonya ku bwana Kayima ono ekisooka mwogezi wa poliisi muno mu Kampala n'emiriraano n'ekirala yaluŋŋamya poliisi n'ebyobufuzi n'ekirala Kayima akozeeko mu ttaka n'ekirala Kayima yakubye akatabo ku ttaka kyesiba wa poliisi ajjawo obudde okuba ettaka nga talina kwera mu tiyagasi afande Kayima lwaki mutera okuwa abantu abasengula abantu ku ttaka obukuumi tandikira nja kukyusaamu katono abalungi abatuliza mbalamusiza mwebale ate ndi musanyufu okubeera nga gwe nasomesa munaawe nyirira kati ate ye mukama wange wano wetuli wa kimpesanyo ekyo kitegeeza nti omuntu akola mulungi naye kanzireku katono ewa kansoli nti ekizibu kiri kimu ttaka obutamanya bungi nnyo ku njuyi zonna kubasomye ne kubatasomye ate abatasomye kisukka abasomye abamu tebasoma mateeka ate amateeka munaye g'abatono ate amateeka abagakola balina muka ak'okwemanya baga nti bweba togamanyi tekikugisaako omusango nga tukukwata nze mbadde simanyi sife tulina obuvunanyizibwa okukola ki ogasomesa kakati bwe basinga okulabira amawulire nga poliisi eyimirira n'abo abagoba yalaba ng'asala n'omusango olaba poliisi egenze n'omugagga olwaleero mu Kisenyi waliwo egyo gye babadde bamenya mu mateeka naye gwe bamenyera ennyumba n'akamulaba emirundi nga 2 ye aloopa malicious damage bamenye ennyumba yange netategeeza poliisi nti ebintu bino byagenda mu kooti ne kooti yasala omusango ne gusinga ye n'ebiwandiiko ebiwa omulala okwegazanyiza mu kifo ekyo bwewa ebiwandiiko ebyo erina ne gwebiwa Wanyondo ate ffe netuwa obuyinza tumuwa obukuumi atuukirize ekiri maki mateeka kati embeera bwejja ffe netuwa obukuumi twambala uniform tulabika nnyo Wanyondo tebamulaba omulamuzi tebamulabawo loye yaguwoza tebamulabawo balaba nze n'oli akaaba kuba okufiirwa kirumya era bw'akaaba wa kamera ng'amukwata wadde ogamba ki bw'alima okuyiikiriza era ne banondoza mubalaba maama ng'amaziga ne mutemuwulira ku kisa abakazi abannaku ne mbasooka owulire kakati ekisa ne bw'okiwulira etteeka yagenda mu kooti nesala nti gumusinze alina eddembe okujulira oba yajulira oba teyajulira naye ffe ebiva mu kooti bituukira waffe mu ttaka mu ofisi y'ettaka nakolayo emyaka egi nenfuna okusoomoozebwa nagenda ogenda mu poliisi nga nina diguri nga nkoze nako nga ndowooza nti ebintu mbimanyi bwe ngenda mu poliisi nensoma n'amateeka criminal ebyamateeka ebyo byebibonerezo nengamba ndi muka nenkola nako nenda ogenda mu ttaka nosanga abagezi nedda nga bipya nga ndaba bipya byokka ate nentandika okusoma amateeka agakwata ku byettaka ate nga ebyettaka birumya nnyo omutwe
binyiiza nnyo abantu bali ready okutta n'okufiirawo wakiri kanfe banziike tebakuziika mu 36 ne kanfe banziike kati ebirimu ebyo ababiraba obulabi bafuna ekizibu nti olaba oli akaaba n'olaba n'ono atalina kisanga bwogambye mwe temufunako okukisa bwe tukifuna tukole ki tuwakanye ebiwandiiko bya kooti kubanga afandekayima kyensuubira naawe olina abaana ojja genda ove mu nsi eno n'okunzaala abanzaala bakadde saaga bafune ekizibu n'ekiwandiiko bwe kiva mu kooti kooti yokka yesobola okikola ki okimenyawo ne ekyo nga tetugenze neyo nti waliwo era ebiba bitayise mu kooti n'osanga mulimu abalina obuvunaanyizibwa okuwa obukuumi ate ne beekolera ebyabwe n'ebisinga obungi bye tulaba bintu biri mu mateeka ne waliwo nkubuulidde nze nali muyivu n'amateeka nga somi ne bwe natuuka mu by'ettaka nendaba nga bipya nnyo nga buli lunaku nina kyenjiga ekipya mu bufere mu kubba noyiga obufere nga ndaba ekipya abafere kye bakola neŋamba kino nakyo gyekiri ekyo nakyo gyekiri ate n'ogenda mu tteeka ligamba kikati oba tomanyi tteeka kye ligamba tomanyi nakyo oteekwa kukola kukuuma bintu byo obuzibu babukoze eki bubabuze nosanga omuntu nga muyivu naye nga kyalina bias kiki mu Luganda ndi musomesa wa Luganda kyekubira alina kyekubira era takkiriziganya nakiwandiiko nakyanaga nti omanyi mu kooti bali bansinza ssente kati nze nkole ki nkukolere kisebo kati engeri gye bansinza ssente ebya kooti kambiveeko kangende embuga kaninde pulezidenti awo tugenda kuddawo awo wewali obuzibu kati omulungi alaba Kingdom TV nja kusiigira ekifaananyi tuyinza okuba nga n'essaawa zino wetwogerera either oli mwana wa mugenzi bagoba ku ttaka ne balooya bano bamanyi okwekobaana n'abalala aye ne bakunyagako ettaka oluusi n'oyo aliguza osanga tabeera mwenkanya singa olengera byenzannyo okusooka wali eri ku by'ettaka abantu bembuuzizza omu yaŋŋamba nti chairman werosi yennyini ye yasayininga endagaano yamuvako kumubba katuze wa kanso Jackson Bayingana njagala kuwa kino kye bampeereza kyo nange nkimanyiiko famire y'abantu 24 manyinga basajja abafirika yazaala mu bakazi abangi naye tugeseeya naafa talina kiraamo talina nekino ekimu naye ng'omwana omukulu gwe yalekera balabirira bano nabakuze bamugagga kati bw'atuuka muzadde bwe yafa ona yatuuka nga ettaka teryali lyakyapa bibanja naye nga binene n'agenda ye n'abigula n'abiteeka mu mannyo ge kati ekituufu kiri nti kati bwe tulaba amazima yalina ekyapa omusika yabigula kati yabagambye temwena mugenda kuziika baploti zombi temugenda kuziika bafuna bamu yagambye temugenda okukola mujja kufuna gye muziika banaafe baziika edda its okay mwe mateeka gye mukyogerako kinga omusika aguze ebintu nti yafa bakita dying intestate nga talina ekisookera ddala obwannannyini ku ttaka bwa mirundi mingi bumpe mbuwandiike ekisookera ddala waliwo ettaka eggwandiise oba eriri registered nga gwali mu kyapa okusinziira ku tteeka eriwandiisa ettaka gye tuyita registration of titles act oyo ayina ekyapa yasookerwako mu mateeka nga nanyini buyinza obwenkomeredde naye wansi we waliwo abalala abayina obuyinza ku ttaka eri asooka yeewa ekibanja ng'ekyo kye tuliko bw'oba ng'olina ekibanja kiba kitegeeza nti olina nyini kibanja era oluwaddembe okukozesa ekibanja ekyo as long as obudde bwonna bw'olimala ng'oli ku kibanja ekyo okuggyako ng'obwo ekibanja ekyo okubeera n'ekibanja ekyo bukugiddwako either nga weeguze oba ng'omuntu omulala ze n'agula interest yo y'ekibanja okitegedde kati ku famire eyo oba oli omusika kubanga omusika kiba kitegeeza yasikira kibanja kyani kya kitaawe era aba alina interest eyenkana n'abaana banne ku kibanja kati ye bwasukuluma omuzadde teyalina kiraamu kitu omugundi ngeri gye wanfaana ebigere nja kuwa kano kati ekyo ate kati tuba tugenze mu kyabusika omusika tetugenze oba bamulonda batyo oba yajja atya tukkiriza nti kati ye omusika waali era naye kyenjagala okunyonyola bye yakola nabyo si birungi
bw'abanga yasukuluma ye n'agenda n'ateesa n'oli nanyini ttaka ye n'agula ekisookera ddala oli nanyini kumuguza ali mu nsobi noono nanyini kugula ali ki mu nsobi. Tugamba nti omuntu afuna priority esooka ye nanyini kibanja okugira ki okwegula ye yafa nanyini kibanja kiba kitegeeza kati bananyini kibanja ekyo bafuuse bangi. Oli yali omu avuddewo kati wazeewo Kazibwe, wazeewo Emiliano, wazeewo Jackson, kati mwena muli baana b'oli omugenzi, interest yamwe yenkana. Kamutinza kati kambuuze era family ino esaazi n'endaba bawa amagezi nga kansu amagezi gembawa ono omwana gwe mwalonda nga ono omusika gwe mwalonda bw'abanga temwatuula ne mupasinga minute n'agenda afuna letters of administration ffe mu mateeka tetumanye nga musika owulidde naye bw'abanga yagenda mu maaso n'afuna obuyinza nga administrator kiba kitegeeza nti kati bye yakola byonna bituufu yabikola naye ttaka era yaligula ku lwaki ku lwa banne kubanga administrator kiba kitegeeza ogenda ku administeringa on behalf of the rest ku lwa banno bonna era kyova olaba betuyita ba administrator oba abasika mu mateeka buli luvannyuma lw'ekiseera oba oteeka okuwa gye tuyita inventory enkozesa ya estate etambula etya tutegereka so katono omusika banne baddembe okugenda ne beekubira enduulu mu mbuga z'amateeka era ne bamuwaabira nti yeekobaana nani tugita conspiracy yeekobaana n'oli eyali absent landlord eya proprietor ne baagala okunyaga ki bano abaana omusango gukuwe onagutuulamu guveemu gukuwe nze weedi kale atugya kiddako ekyo ndowooza olaba ensonga y'amateeka weeri engazi ku bintu by'ettaka omanyi gye twasomera amateeka omanyi tutiisa ensonga z'ettaka nkusomesa naye si nyangu ibasi tutiisanga Emilian Kaimono awandiisa akatabo bakayita taasa ettaka lyo ka Luganda kituufu sijja kakubira kalango nja kakubira nze ku TV kuba kiyamba gwalaba kati nja kusindika wano wenda ate munnaye afande maaso g'omulala gali mu ngalo nja kusindika wansi mba marketing osasule biro si bya poliisi kati afande Kaima tufunye ensonga nyingi nga batugamba ettaka eryo nti lya munene emkono nti ne IGP abirimu abapoliisi mwekobaana oluusi ne mugoba abantu ku ttaka toyogera bwotyo ganti kigambibwa kale okay kale ekyo bansonyiwe kigambibwa nti n'abapoliisi oluusi ne first family etwala ettaka ne mujja ne mugoba abantu nga bwe kigambibwa kyogere ku lwaki mwekobaana otwala ettaka nga mwe muyigula ekisookera ddala nze nwanyisa butamanya mu poliisi wa poliisi gobulwanyisa nwanyisa butamanya era ffe twakizuula nti okukwasa amateeka mubatagamanye kufuuyira ndiga mulere tuba tumala biseera kuba tujja bakwata tetulina kyetukyusa era abantu basigala mu kali akagamba nti era abo ne tugenda mu kitongole kya community police n'omuntu wa bulijjo betwogerako nabo bakyuka naye kino ekyoga nti ffe tulina obuyinza abantu balowooza nti ffe obuyinza bwaffe era mikwano gyaffe abamu bagamba fani kuzza ku buyinza bwo obuyinza bwange si bwange ibwani ate bw'amateeka buliko we butandikira nekkomo naye ng'omuntu nsobola okuyisaawo okwagala bwempisaawo etteeka lyerikola ki lyerenkwata kati abamanya etteeka tumanyi bwe liruma obutamanya buno bwe businze n'okuleeta ekizibu mu buwangwa bw'Abaganda omusika bw'akola ebitaliyo bamugjako ani amugjako buuza Abaganda genda obuuze mukulu w'olujjajja kubo nti omusika bw'akola byatateekwa kukola n'aweebuula family bamugjako n'administrator twakkiriza gogenda okufuka administrator waffe byokukola oli mukozi waffe oteeka okukola ebyo byetukkanyiza naye omusika omugagga again nja kukiddako ekyo ekintu ekinafuya bannayuganda n'anafuwa naga nti bulamu bwe bugagga kaŋŋende kampolampola ne bakubira abanene ngenda kyogerako nti n'omusika oli kuba naye munene gwadiringa mu ttaka gweyekemu omanyi bwegula mu kibuga sente empitirivu mu kwagala okutiisatiisa bakozesa olulimi
olunafu yaggwe n'otandika n'oboogerera afando litakwatibwako era temumusobola tukakate gononye ekyewaffe tumuleke yegazanye nti abafere oba abayiikiriza abantu bayiikiriza abanafu mu bwongo n'abanafu mu kikula ne mu kumanya tuteebereze nti Kayima oba omupoliisi alinga nze nina njagala ettaka lyo nyinza n'okuyiikiriza bw'oba tomanyi buyinza bwange bwebukoma era nja kuyiikiriza nesi kye tukola naye abayaayi ye yeekuma ku ekyo nti bino byabanene nze emyaka 5 gye nalaba jampa okusomoza kunene olumu emukono nkyogerako nnyo emukono eyo oli agandi nettaka lyabakama abo togeza ati kati bajja kuwa transfer gende ebundi bujjo kyokola irabireka nengamba tikale bali abakama bange ani MP nga MP opposition beti namboze bakireke nembagamba beti kunganya abantu nakunganya abantu netugenda tuli abakama abo netukwata abayaya baliwo bonna netuteeka ku kabangali netwala nemundu 9 emundu bali bateekawo aba private security mundu 9 aba 18 bonna netutwala mukono netusiba saawulirayo mukama wange n'ogwo mukama watyo okujja kati mivuyo awo nze njagala liberation tutaase abalowooza bwe batyo onawangala mu Kampala muno tubataase bwe tutyo tubagwereze emasindi ekyo nakikola 2014 kubanga nakikola 2014 saawulira mukama wange agandi titi ne nanyiniryo twamutegeera nga nanyiniryo bambi musajja musuubuzi ate omuwombeevu naye gwe yateekayo ng'omukozi nga ye ebyabikola okwagala okufuna akasente ndowooza akasingako ewa mukama n'okuyiikiriza soka kitegeregese omufere agenda naga nti bino wasente kyalimu wenkana tazinga nokikiriza abantu babuuza tujja atalina sente asinga omusango naye olwokuba nti kansa adduka agendawo obulenzi yamwedde kika 2 amalirize tugende mu break so counseling program tugiddamu enkeera so ojja kugiraba kanso naawe okiwuliddeko nga balooya beekobana mu ndagaano z'ettaka either n'agamba n'afuna omuntu ataasoma n'amukolera ebintu ebikyamu nawulirako looya eyakola endagaano nga neyenyenyini yewaddeko eka namba kakati sisobola kukiwakana kubanga abantu ffe tuli banjawulo tuzaalibwa n'emitima gyanjawulo naye nga kyenkukakasa nti ekyo bw'okikola ekyo kiba kiri wabweru wa profession kubanga professional ethics oba oziviolatinze obeera trained okubeera advocate kubeera oba puliida oba ogenda kutaasa baali batagira ki bataasoma amateeka balinga gwe naye mpozi abalingani abalinga abalinganze ekirala olaba ekintu ebimu ku bintu ebireese n'emivuyo kati abo abafere webafunira emiwaatwa ekisookera ddala n'abantu abamu tutaddemu obunafu n'osanga ng'omuntu nze njagala kukubiza naddala abalaba puroguramu eno nga bava ku sayidi eyo ewaffe nze ndi munabulemeezi era bulemeezi ku bimu ebizibu ebisinga obunene bizibu bya ttaka omuntu n'otuula ku ttaka myaka na myaka naye nga teweebuuzanga nti wadde nga tolina wadde akawandiiko wadde ebbaluwa ya LC1 okiraba kakati amateeka ga Uganda gagamba kubanga tulina tenures tulina emitendera gy'ettaka tetulina mayiro tulina lease tulina freehold tulina ne customary naye ebyo byonna bagamba bw'obanga ofunye ettaka mwemu ku mitendera egyo genda oliwandiise actually ekyasembayo yali customary kati aba customary nawo minister yagamba mufune customary certificates kiba kitegeeza nti gwe bw'omala wano okumanya nti wano olinawe ekiwandiiko ekyo kati kiba kitegeeza protection ogifuje naye abafere gwokimanyi nti muno mu kibuga mujjunemu abantu ng'eri ebulemeezi waliyo amataka gaabwe nga tebamanyi ne we gabeera olowooza abafere bakola ki kati abagezigezi abali mu kibuga ye bw'amanya nti ettaka lya Raymond liri eri Katuugo eri ewaffe liri awo abalaalo nga Jackson wano balirundirako bulundizi nga tebamanyi nannyini lyo waali ye kyakola agenda nze kiraba kati waliwo gwe n'akasuuza ekyapa n'agenda ettaka lyali lya taata wa Katerega n'afuna
letters of administration nono omulala n'agenda neyita muzukulu wa Katerega naye n'afuna gundi n'ayanguwa nnyo n'asookayo Katerega ye ne bamuwaki ekyapa nsaasiranya abakola mu ofisi z'ettaka balinga abalamuzi abatuula mu high court kubanga ye bw'omuleetera facts zagenderako oli registrar tagenda kutunuulira letters of administration zivudde mu high court oba magistrate court n'agamba nti no sigwe mugerwa tugera kumulamu kati kansolo nga wali muntu akutya kutogende wobadde awo yakuzaawo bano abatunda ettaka bagamba tunda lya mpewo mulungi atulaba sawa ziweze nnya ez'ekiro kya leero nze Raymond Kaziwe program ekijja omanyi tusimba bweziba ku nsonga y'ettaka tugera kumulamu kumene mugenyi omulala kansolo ndowooza nga bw'ogenze manyi gwe twakula fembi negwe wabinjikiriza kati omulemu This is Kingdom TV. Bishop David wamu ne Pastor Cindy Kiganda bakwaniriza mu service zaffe ez'enjawulo mu Christianity Focus Center Emmengo Kisenyi. Buli lwa Sunday tulina service 3 ng'esooka emanyiddwa nga morning service eva ssaawa 2 paka 4:30 ez'okumakya eyo nga ya Luzungu na Luganda. Eyokubiri emanyiddwa nga main service eyo ng'eva ssaawa 4:30 paka ssaawa 8 ez'olweggulo eyo nga ya Luganda lwokka. Ate eyokusatu emanyiddwa nga deliverance service eyo ng'eva ssaawa 10 ez'olweggulo paka ssaawa ez'akawungeezi. Tukwaniriza okusinzaako wamu naffe. Katonda mwetegefu okukola ku bye weetaaga mu Christianity Focus Center Emmengo Kisenyi. Obulamu bwo tebujja kusigala kye kimu. Who is like you, Lord, in all the earth? Omulabi waffe omulungi owa KTV tukutegeeza nti ku lw'okusaba kw'abangi pulogulaamu yo eya KTV Morning Prayer Hour ebaddengawo ku makya ku ssaawa 12 kati egaziyiziddwa mu budde nga ezze ku ssaawa 6:30 ez'ekiro mpaka ku ssaawa 9 ez'ekiro ng'eyitibwa akutwala ekiro. Pulogulaamu eno ejja kubeerangawo ku mikutu gyaffe gyombi ku KTV ne ku Kingdom Radio mu budde bwe bumu. Togisubwa. City Lunch Fellowship Nakasero. Abantu bawona bafuna emirimu, abatalina ssuubi bafuna essuubi, abantu balokoka. Weeyune City Lunch Fellowship Nakasero okuva ku lunaku lwa wiiki okutuusa ku lw'omukaaga. Ababuulizi nga bakulembeddwamu Bishop David Kiganda n'abakazi n'abasajja ba Katonda bangi abokubuulira ekigambo ku ssaawa 6 gwennyini ogw'emisana paka ssaawa 8. Akuwa omukisa ng'ojja mu City Lunch Fellowship Nakasero. Tuse nyanjule mukama kyawadde omukisa National Prayer Day nga 3 mu December tuyingira 2017 tukunganira mu kisaawe kimu na Kivubo Stadium mu kibuga wakati. Amawanga ebibuga ebyalo kimaze okukkirizibwa nkikutegeeze National Prayer Day nga 3 mu December. Akawuwo kamaze okugibwako, eggulu limaze okusiinika obubaka. Abaweereza ba Mukama bonna beetegese Bishop David ne Pastor Cindy Kiganda. Emiryango gigulawo essaawa emu yennyini kumakya awo wennyini mu kisaawe na Kivubo tutendereze Mukama pakenkeera ku makya 2017. Omuyingiro olina omukisa ekikolimo ebipali byonna byakukutuka nga 3 mu December. Maze okwanjula ekinene nga 3 mu December tugende na Kivubo. This is Kingdom TV.
nzikiriza kukuliseeyo mu kuwumulako leero natusonyiwa tugenda kukozesa ebintu bingi kyetusinga okufa kulaba ng'omuntu wa bulijjo ayambibwa okubbako ettaka n'oba oyina masters n'oba oyina phd kijja buzi either nga tomanyi oba ng'omanyi omuntu n'aba nga akola bw'atyo negatiddwako omugenyi mulala kubanga kanso yadde agenda mangu nenjagala nkufunire omugenyi ono soka naye omulabe gwenkweredde Mwami Fred Lumu wa myaka 4 yesenkagale wa Nsumbi Constructions Company enetunda n'okugula ettaka ate ng'etunda n'ebizimbisibwa ng'esangibwa wano ku Yesu Amala stage. Yesenkagale wa Ndiga Surprising enekola emirimu gyegimu alina hardware mu Wakiso district eziwere 5 y'omu ku batandika kampani enzimbi eya Build Trust. Lumu amaze emyaka 2 mu nsonga z'ettaka ekimusobozesezza okumanya amateeka n'emisoso gy'ettaka. Alina eka z'ettaka 7 mu byalo by'Emmende, Nsumbi ne Kyebando byonna nga bisangibwa mu Wakiso district. Yamala emyaka mingi nga yakulira okugula ebikozesebwa mu kampani ya Rock Constructions emanyiddwa ennyo mu kukola enguudo n'okuzimba amayumba. Zino ze zimu ku projekiti z'akozeeko. Y'omu ku baddaabiriza olubiri lwa Baffe Mengo, y'omu ku baazimba banka ya Uganda Embarara, be baazimba Danish Embassy, be baazimba American Embassy ey'Ensambya, be baawunda ne State House ya President Kagame. Mwami Lumu ye chairman wa Nsumbi LC1 agonjoola ensonga z'ettaka ku kyalo kino ne mu ofiisi y'ettaka. Wetwogerera agenda mu kkooti ya ssemateeka okwemulugunya ku butali bwenkanya mu tteeka ly'ettaka. Oyo ye mugenyi waffe ow'olunaku. Gwenkuleze ye mwami Fred Lumu. Lwaki ndese Lumu ono lwa nsonga ziwerako? Kubanga kyensuubira abantu tonoonya abagenda okugula ettaka nga yeetutteyo. Either yakukima, dira yakuleeta ewuwe n'aba nga atunda ettaka. Tugenza okwesanga abantu abasinga bemugulako amataka baguze ettaka nga lya muntu yafa. Kubanga kuliko abatuuze genda okwesanga tomulabyeko wadde naye ng'otuuse ku level y'amadirisa omuntu najje n'agamba ettaka lyange. Mwami Lumu, nsanyusa okulaba. Nsanyusa okusanga si. Twasembayo okuwulira nga yagenda mu kkooti eya ssemateeka badde mbavunula etteeka ly'ettaka. Mu ndaba eyo tusoze kiro ekibuuza gwe nga mwe abatunda amataka kivudde ku kinnya obuvuyo buno okujja? Obuvuyo kyebusinze okujja ku ttaka era nga bw'ogambye olumala okuzimba ennyumba nga nannyini ettaka akola ki? Alabika. Nga alabika. Nziramu kye nakugamba ku luli. Nannyini ttaka nga tategeraganye na wa kibanja ow'ekibanja bw'atunda nannyini ttaka asirika buki? Ye olw'okuba nti etteeka ly'ettaka linafu omuntu ow'ekibanja bw'atunda ekibanja nga nannyini ttaka tamukkiriza nannyini ttaka n'agenda mu kkooti ekkooti serikomyawo kibanja wa nannyini kibanja lizaayo ekibanja wa nannyini ttaka bano ababiri libali bagobye. Kyova olaba nti ennyumba bw'emala okutuuka waggulu nannyini ttaka ng'akola ki? Ng'avaayo. Yes. Okay. Kati mu bbanga ly'omaze mu ttaka kuba mbadde nkola profile yo ndaba nga mpanvu mu by'ettaka tofunyeeyo ku biseera ku mivuyo ng'omuntu eyatunda ettaka naye nga sirirye kalinga kinga kyegambye mbadde ngamba afande ne kanso nti omusajja yagenda bugenzi n'afa mugagga n'aleka yeeka z'ettaka nyingi naye omusika okuba yalina ku ssente bunti yabagamba bagenda okubuuzabuuza ng'aligula liri mannya ge tuleyo ku nsonga ng'ezo katulina najja kugira ettaka kituufu era osobola olina akuguza ettaka nga sirirye. Abantu nga tayise mba estate dealers bamaguli nze ndi obuyambi ba estate dealers kye bayamba ku bantu aba wansi nti tutwala obuvunaanyizibwa kati ngaffe abalina legal desk mu kampani yaffe banamateeka ffe batuyamba okunoonyereza ne tugenda ku ground ne tumanya kye tugenda okugula ne kye tugenda okuguza omuntu naye tewali kigamba muntu nti buli agula ettaka ajja kumala genda mba estate dealers. Buli muntu wa ddembe okutunda ekintu kye nga bw'akola ki eri abatalina companies abatali registered nga talina ye wasinziira kutunda naye era bakutegeerega ne ettaka teri muganda muli baddembe n'ogenda ewa Mwami Kayima ne mukola endagaano yammwe n'akuguza. The risks we ziri. Kati Mwami Kayima oluusi tomumanyi luli emabegako badde basetinga ne ba chairman ku lw'entebe ne bafeera ne ba chairman office ogisangawo balina bagitaddewo bulungi. Omusajja ogwendeese
bwendese nga tugulawo program ye tugamba nti owero si yasayininga n'okusayininga ekituufu abero si abamu kuba nange ndi wero si uli wero si balina emitima eminafu wero si wabwagalako ki nga buswaza najja kuyamba abantu ekyandeta ku wero si najja kuyamba abantu abawansi kati nga ngenda geno ewa fande kankubuuze kati nga gwaludde mu ttaka tuyinza kukola tutya okumalayo ebizibu ebiri mu ttaka manja nnyo twesibeko nnyo okugonjoola bizibu tugambe kijjo manyi kinyaga bitono katuwa abantu amagazi ebizibu ebiri mu ttaka ekisooka ng'Afande Kayima bwe yagambye abantu abawansi okubasomesa ekyokubiri abantu ebbanga lyemaze nga nnyamba abalina ebizibu mu mateeka ku poliisi mu kooti nga mbayamba abafere n'ababbi balina obumanyirivu bungi mu bintu ebyo kati bw'asanga wawansi nga tamanya amuvuluga naye nze ekyengezezaako kulwanyisa ennyo mu poliisi ne mu kooti kuwabula bantu kubanga weesanga nga ne ba lawyers nga beekobanye kubanga ye lawyer akolya ku instruction za mukama we kati oli bw'aba talina kyamanyi ku mateeka kyensinzeera okuyamba abantu yakyo kisinza okumpa ettutumu nze manyi okukola kye bayita follow-up ku misango gyonna egya criminal n'egya civil kati alaba Kingdom TV tutambulira mu bufu omu tubeere nga tubambagana tugenda kati Afande Kayima kati njega tukozesa equity obwenkanya newankubadde nti equity ejjanga etteeka teri silent tulya giyimirizako nnyo bw'omufuna court order ogenda okugoba omuntu ku ttaka muli magezi go n'okimanya nga onafunye court order amazima sina emutuufu bapoliisi oyinza kukola ki kankuwe n'ekyokulaba kuba ebyo ebiriyo omufere omu ku lw'entebe wali osobola mwogera nawe otya ate kutya Afande lwaki nedda tuleti okuyamba abantu ne ku TV bakola no TV ya mukama kitwale kyenjogera nti otidde nti yaki kati mwogere Afande mwogere si ensonga Afande munyingo ya semateeka eya 2012 bagamba mukola ebintu bisatu ekimu ku kyo okukuuma abantu nabyabwe kati yokuba mukuuma tutamwogera kati kambanyonyole kiri erimu nze ensonga ngeri eri abawuliriza omufere omu ku Ntebe road ng'atwala munne bombi bafere mu kooti ettaka libalwanira nga balyogerako nze mpaabira gundi abaliriko balala tebalina nakibamanyi nga beewaabira ogenda mu kooti ey'engasi civil court babawa n'omukisa okuwuliziganya tebemba mulina kyemutuuseeko mediation mukituukeko bakole consent judgment ndowooza olw'okuba baamanya tube tunakikkanyaako ekyo abantu bayinza okutegeera amangu ne bagamba ebya mediation biganye abalamuzi bawulire omusango ne bawulira omusango ne gugwa ne basala omusango nga gusinza omukubo bwe gusinga omukubo oli naafuna ebiwandiiko ebigoba ono ku ttaka ebiwandiiko ne babireeta ewaffe mu land protection nali nkyaliyo tulina okwekenenya kino ekiwandiiko kivudde mu kooti kyokka kyetubuuza tetubuuza oba omulamuzi yali mwenkanyi oba teyali mwenkanyi oba si mulimu gwaffe tekivudde mu kompyuta ya gundi kivudde mu kooti nti kivudde mu kooti nga tuyiwako omukono ne bwe tuyiwako omukono bannamateeka abaffe baliwo kubanga ffe abapoliisi tusoma nnyo criminal etteeka ery'ebibonerezo tetusoma civil law kati tukyusaamu kati watwakizudde nti ate obuzibu buli eri kati njagala kukuwa kati alaba Kingdom TV ali ku KTV simu zolengera wansi eyo eri 070M 933 benne bamanyi mu byamateeka era wona akuba esimu gajikwa nsasobola kupulunganya ku simu yaffe njagala obanga okubya esimu n'owulira ng'oyiseemu jako TV oba gikendeze oba vaawo era maze ogamba producer wange ndi singa onaakuba esimu noba nga weewulira nga bireekaana gwe tugenda kujjako tolina kwewulira yogera bwogezi nga tokutula gwe tugamba halo TV kendeeza oba giviire yogera naffe esimu yaffe eri 070M 933 bwekuba nga twogera nga tugenda mu maaso n'Afande Kayima maliriza webale nnyo kati omufere bw'amala okufuna empapula ezo ffe ne tuwandiika munnamateeka awandiika n'akugamba nti gwe DPC mu kifo ekyo kakasa nti bali bekikwatako baweereddwa ebbaluwa n'ab'obuyinza mu kitundu bamanyeeko
waliwo ekigenda okukolebwa kuba wayinza okubeerawo okwemulugunya nze ngende njulire oba nga najulira oba nga nafuna n'ekiwandiiko ekira kibayita stay of execution ekiwandiiko kino tebakiteeka mu nkola kuba ngenda kujulira oba najulira tukwata amasimu afande nawe wandiika olina peni bulungi nnyo naye mbadde simaliriza katukwata amasimu bali bwe baatugamba nti bano ffe tetubeerangako mu misango bana bafere bufere twayimiriza buyimiriza naye nga waliwo enju gye bakoze ki gye batadde kutaka kubanga baagala speed n'olwekyo temwetulako tulwanyisa butamanya kambe nga nze njagala kuyiikiriza etteeka bw'omanyi kyeryogera nze ndi muntu wakanya nze nantwala naye muwakanye etteeka lijja kuyimirira nawe naye bw'oba tolimanyi ali ku simu yaffe katukwata asooka halo yesebo mujebaliho kale sebo nawe jeba kakati kyenjagala okusamu buuza amanya ga nina omusango gw'ettaka haikooti wa sivu esebo ganze ruusi gwe ruusi kakati musango ogwo taata wange omuto yatunda ettaka lyange nalisikira kuva ku kitaawe ati ye nambi nafa afune obuyinza okuta naye ekyomukuti nentabi kakati taata owekibanja ate nga yali akiki mwami ono yasa maana ati naye nabyentaba ebbanga nga nenkola kuuka ati esaawa zinaliokiraba ettaka eryo kuliko paasi iko n'abantu abasatu naye yagana obeerawa mbeera bunnamwanyi tukitegedde ekyo tubeere mu bufunze mbeera bunnamwaya tukitegedde sebo esebo kale bw'okuba essimu yaffe oyo akoze bulungi bw'okuba essimu yaffe fuba okulaba nga oviira kiviyo njagala tugambe ebigambo bino nga tuli bakalativu nawe wali oyambibwe abantu abamu toyina na sente zikuba ssimu kyenzikiriza nti oyo akubye essimu abuuza ku lulwo halo oyo tumufiirwe ndowooza okay bw'onaakola enkola y'okuba nga weewulire kuba nga onafuuta affecting amatu tuli ku ssimu yaffe gy'olengeraawo nina abantu bangi halo yes sebo yebaleko sebo kale sebo nawe gyebale Kingdom TV kakati yes sebo amanya gaffe mbuuza oyo omupoliisi amanya abantu ababba ettaka babeera n'amaanyi mangi babeera n'abapoliisi abo bennyini babeera n'abalamuzi babeera ne balooya begambe beera organized crime nga nene kyova olaba balwanyisa nnyo mob justice kubanga mob justice oyinza gigula batu batusobola okubakolako ffe ku kyalo naye olwokuba nti bakozesa kantaako ak'okuba organized crime balina abalamuzi balina abapoliisi balina abalooya kyova olaba tukansira mukozesa amateeka kola tuyinza basobola okugjako kubeekolerako ng'abantu naye ebyo by'amateeka batulimba batubuzaabuza ku TV ate bwe batuuka wala ne bakola ekirala weewate kuweereza ssebo naye nga ffe tuvumirira ekikola by'amateeka mu ngalo nesho yaffe gye tuliko yebyamateeka sijja kukola amateeka ate male nkusabe okola ekyo halo ali ku Kingdom TV oyiseemu tukutte yes sebo ezo tumufiire kuba tatuwulira bulungi tufuna ezo tumufiire kuba tatuwulira bulungi tuzamuwera ffe ali Kingdom TV njala essimu ndoza bbiri zokka bakutufuna obuddamu ebibuuzo bino bano bendeese beamanyi ku nsonga z'ettaka omuwandiise n'akatabo kalamba ate wa poliisi halo oyo yeesazeeko yekka
bwokuba esimba ne airtime ndowooza kubale sijja kukubira ngombe ipinze nze ndi ku TV. Hello. Yes, sir. Hello. Kingdom TV. Kuoli sebo. No kabuye maganjo. Kabuye maganjo. Kyeyagala nzo kubagamba musobola okututeekerawo okujjako awo ku poliisi kola TV nayitamu betusumba tutya kuwulira tumufiiriddwa ndowooza tufune yasembayo omuntu omu yekka ndowooza producer mpayo omuntu omu abantu baddemu ebibuuzo bino bw'okuba essimu yo ndowooza kale lekerawo njagala abali ku ssimu nja tulindako tuddemu ensonga eno mbadde muwulira ebibuuzo ebibuuzo byaffe tiryagamba nti kiddemu kuga kino nkisobola wenawo kyowuliddeyo ekituufu muliddeyo lyagamba nti byetwogere by'amateeka bo tegakola bagala beekubira yirinda owulirako wa poliisi era agenze mu nnyumba namuyiwa amanyo abantu lera ku mawulire gali awo gasaawa nnya wa poliisi yesenza ku nnyumba namupa namuyiwa amanyo ekintu ky'okutwalira amateeka mu ngalo kikyamu ati galwawo kikyamu musango ate abo abalowooza nti okutwalira amateeka mu ngalo kibayamba kebali gatwalira mu ngalo ku lulwo olikitegeera kyosiga omwezi ogw'omunaana ndoza nga 23 ku Salama Road wali omubbi yajja ku stage ya boda n'akwata boda y'omwana n'agivuga omwana n'adduka nti omubbi ababbi ne bayimuka ne baga ono ayagala kubba boda yaffe ne bamukwata ne bamukuba ne bamutta kyali kibinya kati ebyo bye mob action abantu bagamba nti bw'oba omanyi obeera muzibu nnyo okuyikiriza nnyo ng'omanyi kati muzeeyi bw'aba akubye ng'agamba nti yo organized crime ye tajja kugenda mu byakumanya amateeka ajja beekolerako mwagaliza okubonaabona obulungi bajja kubonaabona togeza n'otwalira amateeka mu ngalo ate waliwo kye tugamba abantu nti bw'obeera oshokale ntono naye bwe mba ndi ku ttaka mukulu kityo n'akwatagana n'afande Kayima bajje bangobe sebaawo luma n'ogwengulu tujja kuyimirira naawe naye omanye ekyo kimanyi nze ndowooza bannayuganda tunoonya okumanya bw'onoonya okumanya toyogera bingi tokuba mmeeza naye oba mugumu oba muzibu okuyiikiriza era ekyo njagala ffe mu puroguramu zaffe za community police n'omuntu wa bulijjo tukikola emikutu gy'amawulire nga gino tujja ne tusomesa naye oli bw'aba tawuliza kuba wali wawuliza nga yagamba nkambuza ekibuuzo mbavume kati eyo tagenda kunyiga ojja kusigala fact ebyo tulina omunnamawulire amuyita basirika saala omumanyi sino yakwaniriza wa reportinga poliisi n'omuntu wa bulijjo tujja kidda kati ddamu n'ekyowulidde naye nga sinaba kugenda mu maaso n'ekibuuzo waliwo ensonga afande Kayima gye yayogeddeko nga teyagimaliriza mbale nyanjongereze bongimalirize abantu bawansi bategeere ensonga y'abafere gyewayogeddeko ababiri ne bagenda mu kooti ffe twakiyitanga money rounding bafere babiri bagenda mu kooti ne bafuna court order ekitaasa abannannyini kifo ekyo poliisi eyinza okubayambako okukwatirira kubanga etegedde ekiki naye mu mateeka ettaka liba lisigadde wabeerawo court order wabula oli wovaayo nannyini omutuufu nga bano abadde bakirwanya si be batuufu tulina kye tuyita objector proceedings oddayo mu kooti eyo yennyini n'obagamba nti bano kye babadde bakayanira si kyabwe kyange object yingire musango webale nnyo era bwe object nga kooti nezuula ekituufu ettaka lolikoma bwe litakomawo ne mufa n'abalala ne bafa wesanga abali baawo tebali banamaanyi galwanyisa bafere bali oba abaana babafere webale omanyi nze ndowooza ojja otuwa omukisa ogaa nti olwaleero ku lwokusatu luno tugenda kwogera kano kamukoka tukasensule omuntu akitegeere kubanga olaba ekyayogedde kituufu nti oli muzeeyi agaa nti ffe tujja beekolerako poliisi bwejja nebayimiza nti mwembi muli bafere nga yasuula enanga agamba kasita poliisi yabayimiriza n'omuntu ofudde ye ajja kusirika akyuse ebyapa bikyuke kuba kooti yakyogera bajja kugoba naye kasumana nakaddamu ku mmwe wewa kirabyeko nga ndi musajja mukadde bulijjo mmanyine n'ebyapa naye ne livubuka ekkulu
nerikisikaninga osekenyitw ekyo afande tubiraba nnyo ebyapa bino era abantu baga nti ekyapa kyolina omanyife tulina obuyinza obukujjaku ekyapa kyo singa mukulu lumu olyaga nti ekyapa kyange kito yakirina oba yakolamu ekirala matubaga byombi mubikole ki ne ku kimu kyetubaga nti mukulu ekyapa kyolese betukikuddiza nga bayiseewo omwezi okitegeera kiteeke kwa kalambe obenga osobola okitegeera oba abagezigezi ababbi akikwata n'akolamu ekirala n'akuteerawo kiri ekifo n'ogamba nti ayina ekyapa mu nyumba kyoteza ekifo ye n'agenda n'akikyusa n'akola byayagala so okukebera ku ttaka lyo kikulu okukebera ku biwandiiko byo kikulu okulirabako physically nga mukulu lumu byagala nti bwe mba ngenda digula looyo liyaga tugendayo ne tuliraba ani alituddeko ebiwandiiko ani abirina obiteresa otya bwe bibula okyogedde kubanga abantu obufere bungi nnyo n'obutamanya bungi nnyo ate amaanyi matono nga twatera kumaliriza kati saba mwe batunda ettaka kyali kikubaddeko ng'otunda ettaka lino n'okizula nga lya kabaka nalengedde mawulire owa Buganda Board bamututte kayimba ne luli program yali waleta ensonga ya Buganda Land Board nayogereko ngera kyogerako bwe nti njagala ntegeze banna Uganda bonna etteeka erifuga Uganda eryettaka liririmu wabula nti ffe Abaganda ebisinga tubikola kyeyagalire ebintu bya Buganda Land Board si bya mpaka onfuna era Buganda Land Board ngoganya okusaswa emitwalo nkaago emitwalo abiri tebalina bagenda kukuvunaania kusima yes nga bakanganya abantu waliwo abakola obukozi obukyamu netteeka erifuga Uganda eryettaka liriri ki nali nkyali nga nkyali mu active journalism manye ebyalo byeno buziga konge kyamula baali basengulako abantu bonna ayetera obuzibu ankiyingiddemu gwa mawulire so ensonga za Buganda ezo kituufu ziri tricky naye kati obutuba tusoma etteeka situmanyi otteeka nti Buganda bagikwata bwe bati Bunyoro bagikwata bwe bati n'Enkole liteeka lya Uganda kabaka no bamuwaabidde kiwulira eyawaabidde kabaka alina right okuwaaba kuba buli muntu yenna alina right mu mateeka naye ffe ng'Abaganda tulina ekitiibwa kyetwewanga abaki oli kabaka waffe ate ye kabaka era byonna akuumira ffe sibula otumire kubeeka abanda ba Kingdom TV nsooka kwebaza management ya Kingdom TV okunkyaza omulundi ogwokubiri mbebaza okunkyaza omulundi ogwokubiri ya Kingdom TV n'abatulaba abalaba Kingdom TV bonna mbatumidde abaana bange bonna Majo Bakulumba Namitala oyina bameka tajo Muganda tabalaba tebabalaba bonna abaana bange bonna mbatumidde Josh basinga bali ku ssomero naye tobamalayo okay kati nzo osibudde mbasibudde afande sibula abapoliisi banna abasengula abantu ku ttaka abapoliisi abakikola obakubye n'omulanga abapoliisi abakikola mu mateeka ng'abakikoze olwaleero mu kisenyi wali mbaagaliza okusigala nga bakikola mu mateeka abatakikola mu mateeka obalabanga ne bakunyumiza ekibeerayo n'okugoba tubagoba oba ranga zino ne tuzisalako njagala okusibula bannayuganda nga mbakubiriza munoonye okumanya kubanga okumanya gemaanyi kyekirungi nze olw'okuba nafuna okusoomozebwa ate nga ndaba mbimanyi ate bwe nalabanga ebiryo nga ndaba sibimanyi nengenda nga mpandika ebintu ebyo ekitabo nawandika ekitabo bagitataasa ettaka lyo tugenda kirungi kitongoza ngenda kusoomeza 27 sikubakalanga banywanyi naye nze njagala bannayuganda bamanyi kiwatuleetedde wano njagala munoonye ekitabo ekyo n'ebirala byonna mubisome muyige ne programu za poliisi muzenyigiremu osobola okuba nti osobola okukola okuŋŋamba nti afande kyoŋŋambye sikikkiriza kubanga nze manyi kino awo obeera mwangu wakufuga oba wakukulembera ate muzibu wakulinnya engeri gye wayingira mu poliisi eno ng'ovudde mu busomesa nokyasomesa butereevu kati bwogendayo bagambe ninayo muto wange bamuse mu trafiki bagambe enjala ya trafiki naye siseeyo mu kyalo emyaka sajja mutwatuze n'okufa twagala 25
Sajjo mukulu atuse n'okufa. Tokyazwa kuyingira. Siyaswa kuyingira. Awo nja bagamba bino bya Uganda nawe bitegeere. Myaka kukendeza kubukendeza. Bagambe njala kubeera mu traffic. Ayi traffic ye kapeeka. Ate mugero ekyo nakyo kya saagala mwogere bwe mutyo. Saagala mufe by'ebitongole wa mutuweri nnyo. Afande mpate nsaka tukireke ekyo. Nedda tumusagira mutongole. Tukireke. Poliisi tuliokuweereza abantu. Ate traffic baba wadde akabonero kayitirivu nti enkola y'emirimu kati era ne uniform babalanjero nnyonyi nyange mukama wange wogenda ina yeka 7 akamu ka plot kota yagala okampanga kati ndowooza njagala kusiibula program eddibwamu enkeera yagira baafande natwali ku parade njagala kubasiibulako mbagambe nti munoonye okumanya ensonga z'ettaka zino zegendereze nkoze n'abantu bangi nkoze Dan Ndirangu nkoze ne Sam Kagulire ninayo senior producer ate TX manager bamuyita Alfred Mirimu nkoze ne mukama wange Joab era kulwa bannange bakama banga abalala omuli Mike Kakayire omuli Ronnie Kiyimba ndowooza ne mukama wange Bishop Daudi Kiganda babasiibuddeko nze gusubedde okulaba musule bulungi mweraba. This is Kingdom TV.